Ebbanga liweze nga batuuze mu disitulikiti y'e bemulugunya eri misitule y'ebyobulimi ku bidiba ebyazimbibwa mu kitundu kyabwe nga tebiriko nkomera ekividdeko abantu baabwe bangi okugwamu ne bafa nga bagenze okukima amazzi. N'omubaka omukyalo wa disitulikiti Veronica Nannyondo ensonga yazituusa mu Paalamenti nga batuuze bamutaddeko ku kazito. Kati kyava mu ekyo abantu n'ente basi ne wamu naye n'ekirala bino ebidiba ebimu olwokuba tebiri ku standard ebimu biwanvu nnyo ate nga biri steep kati omuntu ajja wano mpola mpola ngase n'amazzi n'agenda n'agwayo. So abaakola tubeebaza maybe at that time ekyo kye baali basobola. Essaawa eno tuli mu field bazze okulaba ekyayogerwa ddala kyekituufu era bakirabye embeera za ddaamu gye zirimu era abantu kituufu bajja okusena amazzi kyangu nnyo okukkirira okuseerera n'agwayo. Okusinziira ku Ssegawa kyali kirungi okuteerawo abantu amazzi wabula omulimu gw'okuzimba ebidiba tegwakozesebwa bukugu bumala. Naye waliwo tekiniko tiimu ena okujja bapima amazzi genkana gatya mu kyeya gakomawa wanyinza okuteeka no pipe kati bwayitawo weeks 3 ng'ekyeya kizze ate amazzi nga tegakyaliwo. Omubaka wa disitulikiti eno Christine Ndiwana atubulidde nti okubulawo kw'olukomera kividdeko ensolo okunywa ku mazzi ge gamu n'abatuuze. Abantu bannyo bali balwadde obulwadde obwa typhoid, obulwadde ensusu nga ndwadde olw'okubeera era nga bwe mulaba ki amazzi gano. Abantu abamu tebalina ate na nku zifumba ki mazzi kubanga baali nga balina obuzibu bw'amaanyi nnyo olw'ekyeya kye tukoze ki kye tuyiseemu. Abamu ajja nga n'enjala emuluma n'atula wano n'anywa amazzi. Abatuuze bagamba nti awatali lukomera embeera yandyonooneka. Naffe abantu tusena tulinnya mu bulinyi abaana bagwamu olw'obusoberwa nga tebasobola tebalina we bakwata nti babasenere wano. Ekitundu kino mu luka gwange ogw'eggayaza twakafiirwamu abantu nga 8 abaakafiira mu ddaamu. Eri ewagise Mmembo yagwamu omuvubuka ku yidi oyo n'afa, eri ekabangereza bafiiramu. N'eno ddaamu yennyini gye tuliko kati olwaleero omuvubuka omukulu wa myaka 18 yali aguddemu naye Katonda n'atuyamba n'atagwamu. Ddaamu ezisinga obungi zonna baaziteekako obupika naye neyaffe engeri gyeri nti muzeeyi yagiwaayo obubiteebwa obuvunaanyizibwa tebuteekayo bw'okuteekamu akapika. Kati kye twetaaga ku gavumenti kwe kutuyambako ejje etuyambe etuwe sente tuprotectinga ebidiba bino ebisimiddwa abatuuze gwe bajja amazzi n'ensolo kwe zinywa. Tekinnamanyibwa ddi abakugu ba gavumenti banajja mu kitundu ate n'okutandika okuzimba olukomera mu kifo kino okutaasa embeera okusajjaaka.